so dozirabye enamba zino zaali enamba 11 ngazedambwe era nzirina wabula nze mbujjeebwe nti enamba zino naziwandiika nga kwolwo lunaku nali ndowoozezza ku bakazi ne zijja omuliro. Enamba ziri ku ssimu just natutaaka kisaka eyo fomu we nabiwandiika nenzikola ki nenzirikodinga nga ze naye nga atambulira mu kifaananyi eky'omusajja ajja okweyita Antichrist. Kati Antichrist oyo bw'anaabaawo alyoka akola ebyakola self imposed, naye nga ebyo bya self imposition activities zajja okukola zijja kuba ziruŋŋamiziddwa okuva emagombe nga sitaani omwoyo guli ogugwo ogw'ekiruyi gumaze okwambala ono Antichrist alyoka atambulire mu figa nga bamulaba mugulumivu musajja wa kiwago nene nga bamupima bagamba wa futi 9 nga likanyama bweriti. So there is an evolving species of humans ku nsi. So mweyo period mwemugenda okulabira omusajja ajja okubanga wa futi 13 naye nga byayogera afaanana nga Katonda azini nga afaanana nga Kristo yakola mukole bwe muti kugamba nga basindikamu ekintu ndabwe nga mufuuka agreeing people nga mukkiriza nga mulooza byabagamba bituufu. So ajja kujja wa futi 13 naye ajja kuba sitaani olumala nga bwafuna transition phase okugeza ayina ensi gyayagala okwerumbira nga ye nga mu mwoyo abumbulukuka n'aweza fuuti 21. Eno mapu y'omuntu akkiriza obulokozi, eno taala, eno muluŋŋamya, kino ekitabo ekitukuvu ne bw'oba okisomye obulungi n'okkiriza nga tewali waze kubuulira Bayibuli oba ze okubuulira gospel okako omwoyo omutukuvu kasita ogoberera emitendera gy'ekyogedde. Sikugambye nti oleme okugenda okukkiriza okuteekako emikono bakusabire, naye nga wabadde tewaliwo muntu mulala yenna okugeza oli mu kkomera bakusibirayo oli omu. Kino ekitabo solo kisoma n'olokoka n'oyatula kasobo kuba Bayibuli egamba nti era nebaza nnyo waliwo omuwuliriza omulungi yakomentingakoko nti kyova olaba omuntu akkiriza bukkiriza n'akamwa ke n'alokoka. Yali ayagala komentinga ku kiri kye nagamba nti ku nsi tekuli mulokole kituufu, era ku nsi tekuli mulokole wabula oyo akkiriza Kristo n'alokoka ng'ayatudde yalituuka mu ggulu n'alokoka ddala. Olowooza si ekerubi ebbiri ziri zoyogerako ezaali zibika sanduuko ya Mukama, ekyo kituufu mu mubiri gw'ensi, naye mu ggulu sitaani yasooka kukola ekyo. Mmwe kye mwalaba mu mubiri mu nsi ya Isirayiri kyasooka kukolebwa sitaani mu ggulu, nga sitaani ebiseera ebyo tayitibwa sitaani wabula Lucifer, the one who glows and aleta melodies mu ggulu. Kati bwe yamala okwegulumiza ne wasigalawo kerubi emu wabula mu kifo kye ne bakolerawo endala, era ogwo omulimu gukyakolebwa mu ggulu kubanga ekitiibwa kya Mukama kyamaanyi kibumbujja bwe kiba nga Katonda asituse n'asunguwalako ne bwe kaba kasekendi akensi eno etagguluka neggwawo. So ezo kerubi ebbiri zibeerawo just okuwambatira kiri ekitiibwa nga oba mu Luganda bwe tuba tulina taata omukambwe omuwooyawooya. So zibeerawo nga zikola ogwo omulimu ogwaziweebwa. So kyova olaba sitaani eyo we yagwa yanyiiga, naye ne bamala ne basindika Kristo. Kati awo tugenda kutuukawo era nkakasa n'emabega twatuukawo. Naye kyenkutegeeza nti nga sitaani amaze okukola eyo world order gyeyaleeta, new world order gyeyaleeta mwene ensi, ng'ebiseera ebyo abantu tuli blind, twate tulina kye tumanyi nti bannange waliwo ekitukolebwako, naye ne kaakati era mbategeeza nti waliwo ekisisitimu ekyekizikiza ekiri mu kuzimbibwa n'empulira musisi ng'ajja nempulya ng'ebiwawaati ebibuutikidde we tuli bwesho. Nagenda okulya eddoboozi lyogera ng'akakondeere nga mukyala wange bw'ayogera, nempuliza bwe nga bino nga byanjawulo. Nemugamba naye abantu abamu bakkako emizimu. Nemugamba ayogera amannyago, n'agamba nze omulokozi w'ensi eyayiwa omusaayi gwange ensi erokokere ku nze. Nambuuza goloza sitaani esobola okweyogerako nga teyagala kugaziya bwakabaka bwayo konze nesirika. Kati byamala okwogera ne mugamba naye engeri gy'oyogeramu ng'oyogera ng'ekkondeere, nze ngenda kutya. Omukazi n'addamu n'azibiriza
n'asaba. Yasaba ebigambo bibiri nti Mukama kitange ndeka njogere nga omwana wo bw'ayagala okuwulira. Nagenda okulira omukyala normalize nze eddoboozi ne mubuuza eki ne mugamba wano mu Uganda tumanyi nti omwoyo omubi oba omwoyo omuzimu bwe guba gwogerera ku muntu gwe gukola enkola y'okwogerera ku muntu. Nangamba nti weerabidde Baraka eyakangako omwoyo wa Mukama n'alagula, weerabidde bannabbi n'ayogera Yeremiya baani. Kati ko olunaku lwenna tuuka ekiseera nenzikakkana ne ndyoka nyaniriza omwoyo omutukuvu. Kati olunaku olwokubiri ne bandaga akabonero akandaga ebintu, era kino kyekyandeeseza akatabo kano olwali tuteekawo practical. Kola olunaku oyo omwoyo omutukuvu nange lwe yannyambala nakola enamba zino ne zimala ne zibumbujja omuliro. Ate era n'amaziga ga mutabani we nagwo ne gayiikira ensi eno naye ne mugaana okukyuka. Enkuba ejja kutonyera okumala olunaku lulamba. Ejatandika ku makya then ewunzike eba emala okuwunzika bweti watonye enkuba ey'omusaayi nga myufu ejja kuba gye bayita nga bolaba blood rain, nga ensi yonna wotula mu bwengu olaba nkuba myufu etonya cheke ng'egoberera eri eyatonya olunaku olulamba. Omusaayi gulyoke gwanjaale mu nsi, nga Katonda abajjukiza nti omwana wange namubaweereza ku nsi ne mujeema ne mumutta n'omutta. Waliwo seconds ziri z'oweebwa nga eyenkomerero tinaba kutuuka. Kati okugeza nga Jacob abadde atambula n'afa, nfuna seconds 10 okwanjululwa emirimu gyange ku nsi. Ekyo nakyo omwoyo yakintegeeza era nkireese. Ofuna seconds 10 mu nsi ey'omwoyo zibeera ennaku 15. Mu nsi ey'omwoyo zibeera ennaku 15 nga olagibwa bwe wazaalibwa ne bye wali oyi tonnaba kufa. Then olagibwa bye waba oluvannyuma lw'okutegeera ng'ofunye amagezi ag'okwawula ekibi ku kirungi. Oluvannyuma olagibwa bye wayogera buli bulamu bwonna nga bw'obadde. Kati Kristo bw'abikwanjulira n'obanga oze oli okay with the blood of Jesus nga gubadde gujja gukulongoosa ng'alyoka agamba welcome humble servant to my father's house. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 01 14 12 oba kubira Director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Tuli wamu ne bakadde baffe aba God Hills Abo Medicine nagamba nti bano bo bakugu nnyo mu ndwadde ze tusinga okugamba nti zo zaafuuka baana baawo
bagenda kujjanjaba ate ng'eddagala lye bali kutuusaako buli nsonda za ggwanga gy'owangaalira. Obafuna otya? Afuna ennamba y'essimu eno eri 07006 gattawo 06 49 23 ne ku WhatsApp kwebali babayita God Hills Herbal Medicine. Endwadde nnyingi ze bakolako nyinza kusomerako ntono wano olw'obudde: prostate enlargement, emmeme, ania, asthma, ulcer, sinuses, okulumizibwa mu nnyingo n'omugongo, brain tumor, sperm count, diabetes, fibroids, allergies, syphilis n'endala nnyingi. So bakubirako omukwano gwange oleme kutuyira na kizibu kya bulwadde. Tukomewo nate ku nsonga z'okulabula eggwanga lyattu Uganda, buli omu abeere bulindaala kireme kutuukawo bagambe setwamanya. Senga twamanya osanga twandikyuse teweesalira musango obubaka bwobuno tubuleze. Nze omwana soda abbe wali awo ateredde entende eno ye expo. Sebo nsanso okula musajja Katonda. Amen. Bubambulizaako batolina nsobi gy'okoze. Nateera sagala na nsobi yonna ebeewo kubanga emirimu gya Mukama gino genda nga tuli mbulambulukufu. Naye ng'osibye otya? Sirina tabbu. Webale kuweereza nsi eno. Tuwattanya. Era balina mu butatengwa bubaka nga buzze. Amiina. Kiba kisa kya Mukama. Era abampuliriza nateera nkomyewo gye muli. Nkomyewo eri ensi eno ey'abalamu. Okubategeeza ebyo ebyampeebwa okuva eri Mukama waffe Yesu Kristo. Omwana eyali omwesigwa yatuukiriza omulimu era naffe nga mwe tuyitira okusobola okuwona omusango ogw'okusalibwa omusango ogw'okufa nga olw'obujeemu. So mbalamusiza nnyo era mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya nateera omuweereza wa Mukama Jacobu muwanguzi, omusajja eyagaana okukolera Sitaani n'obwakabaka bwe. Era nze sirina kye nafuna ku Sitaani nga kimpa eddembe. Kyova olaba neeyama okugjayo buli Katonda kye yampa ekikwata ku Sitaani ekiremesa omuntu atambula ku nsi eno ey'abalamu. Era nga nkwaniriza mu nsi ey'eggulu osobole okugituukamu nga naye weeteeseteese ng'okyalina omubiri. So emabegako omwana soda nsooka okwebaza Katonda olw'okunsobozesa okutindiga olugendo okuva Entuusi Sembabule. Nateera nenfuna ne transport mu mbeera eriwo, waddewo enkuba, abaddewo ebirala emirimu, naye nsobodde okunyigiriza nenzija okukola omulimu gwa Mukama era sejjusa. Mpozi bwe tusabako olowooza tuba tetukoze omulimu omulala, tuba tetukoze ensobi yonna. Kale twewombeke tusabe bannaye abantu abaagala Katonda n'abatannaba kumwagala okusaba maanyi. Ai Katonda omulamu, taata nateera tukwebaza kubanga osobodde okukkiriza kano akaseera nateera ne kabaawo omulundi gwe wamanya nga mu Zabbuli 139 ne mu Yeremiya essuula esooka olunyiri olusooka nti wammanya nga nkyali mu lubuto lwa mmange era omanyi amagenda gange n'amadda. Kitegeeza na bino byonna wabimanya nga ffe tetunaba na kubitegeera tibiribaawo. Mukama twaniriza omwoyo w'omutukuvu nateera n'omusaayi gwa Yesu okujja okumaamira ekifo kino n'ebigambo byaffe, kubanga omubi abeerawo n'atandika okulumika n'asala enkwe nga ye mu butonde bwe bw'ayina ensigo embi n'ayagala okutta ebiba bigenda otwala abaana ba Katonda mu ggulu. Mukama tuyita amaanyi go okuwummulira kweno sessioni ne buli ezigenda okubaawo n'ezibaddewo. Twaniriza omwoyo omutukuvu mu maanyi amangi agalimu amaanyi ga Mukama waffe oyo Katonda atuula mu ggulu ettukuvu. Tusabe nga tukkiriza okuyita mu Kristo Yesu Omunnazaaleesi Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Twali tukomye nga tumaze okusogola omusajja oyo naye nga waliwo akaali kabuzeebuzeemu ovuiki ebyo tujja kujja tuddamu emabega naye mbadde nsaba osooka onzijukizeemukko oba obadde oyagala tukole tutya. Watusiigira ku mulabe Sitaani n'omutulambululira n'emizeege kati twali tutuuse ku lunaku olw'enkomerero ng'otubuulira ebintu ebigenda okubeerawo ku olwo lunaku
Katonda Yesu byakulaga. Amina. Wenyini abo tuba tutandikira. Amina. Kama kuwa omukisa nateera ne messages endala ezinabazizze ng'omwoyo bwakulembeddemu nazo zijja kuba zigattibwamu awo. Naye nga tunabagenda nnyo wala session eno njiweereza n'abo abatuuliza abava emitala Maria azini abali ebweru Bungereza, America, Julie nkulamusiza ne Julie omulala era ali mu America, abali mu London mbalamusiza, mbalaba oluusi comments waliwo awala weziyitira naye kiba kitegeeza buli video efuluma bamuziraba. So Mukama abawa omukisa ate na buli ebibasibye ebibatawaanya abali mu mirimu abalina endwadde ebitategeereka byonna mbiyitiddeko omusayi gwa Yesu gubisaanyeewo mufune emirembe. N'abali e South Africa, abali mu Africa yonna, abali wa Kenya, Kigali mbalamusiza, abatera commentinga positively Mukama abawa omukisa, n'abatera okulemererwa okutegeera points eziri mu session. Nammwe Mukama abasindikira omwoyo mutukuvu ayongera obbalungamya ate nammwe mugende mu ggulu kubanga eggulu lyagala kkiriza. N'olw'ensonga eyo twakoma nga tutegedde omuntu analemererwa okugenda mu ggulu ajja kuba agoberedde sitaani. Naye mbategeeza nti sitaani mubi nnyo era sinza asala omusango ekyo ga nti mubi naye ebyo ebyawandiikibwa byamutulaga. Nembalaga nti yali kerubi yasooka okuba mu kifo ekirungi naye ate neemala neyeegulumiza neegwa. So n'olw'ensonga eyo okutandika neyo kerubi waliwo session eyasooka nayogerako ku kerubi era waliwo eyambuuza ekibuuzo nti kerubi baali bakavalinga sanduuko ya Katonda mu Isirayiri. Ekyo Katonda yali akikoze mu mubiri mu Isirayiri kubanga Katonda yava mu ggulu nakka mu nsi nga bwe tukiraba mu Kuva mu ssuula ey'okusatu. Waliwo awo olunyiriri bw'oba osomyewo lugamba nti Katonda n'agamba nti nzise okununula abantu bange ebiseera ebyo nga bali mu buwambe mu nsi ya Misiri. So Katonda talina kukka kujja kukununula, olina kumukkiriza omwoyo gwe ne gukutuulako n'osobola okuwona buli ekizze. Wabula watuukira okukka abamaze okulaba ng'ozibye nnyo amaaso kyokka ate nga watondebwa okugenda mu ggulu. Kakati mu kiseera kino kyava abasindikira abo abaayolesebwa eby'eggulu nga nange ndi omu ku abo abaali baakwata ekkuba ekyamu naye omwoyo wa Mukama Katonda gwe yansindikira okuyita mu malayika eyannuŋŋamya ye yazuukusa ekyo kye natondebwa okuba. Kyova olaba kati ne bwe njogera ku Yesu era ne bwondaba kati ntandise okutuuyana. Omwoyo wa Mukama ali wamu n'abo abamwewadde. So n'olw'ensonga eyo ebyo byonna mbadde nziramu ku oli eyambuuza nti olowooza si kerubi ebbiri ziri z'oyogerako ezaali zibikka sanduuko ya Mukama. Ekyo kituufu mu mubiri gw'ensi naye mu ggulu sitaani yasooka kukola ekyo. Mmwe kye mwalaba mu mubiri mu nsi ya Isirayiri kyasooka kukolebwa sitaani mu ggulu nga sitaani ebiseera ebyo tayitibwa sitaani wabula Lucifer. The one who glows and aleta melodies mu ggulu. Kati bwe yamala okwegulumiza ne wasigalawo kerubi emu wabula mu kifo kye ne bakolerawo endala. Era ogwo omulimu gukyakolebwa mu ggulu kubanga ekitiibwa kya Mukama kyamaanyi kibumbujja bwe kiba nga Katonda asituse n'asunguwalako ne bwe kaba kasekendi akensi eno etagguluka neggwawo. So ezo kerubi ebbiri zibeerawo just okuwambaatira kiri ekitiibwa nga oba mu Luganda bwe tuba tulina taata omukambwe omuwooyawooya. So zibeerawo nga zikola ogwo omulimu ogwaziweebwa. So kyova olaba sitaani eyo we yagwa yanyiiga naye ne bamala ne basindika Kristo. Kati awo tugenda kutuukawo era nkakasa n'emabega twatuukawo. Naye kyenkutegeeza nti nga sitaani amaze okola eyo world order gyeyaleeta, new world order gyeyaleeta mwene ensi ng'ebiseera ebyo abantu tuli blind tuba tetulina kye tumanyi nti bannange waliwo ekitukolebwako. Naye ne kaakati era mbategeeza nti waliwo ekisisitimu ekyekizikiza ekiri mu kuzimbibwa nga kiri mu kwagala capture kyagala okusinakinga abantu bave mu mukono gwa Mukama bagende mu Geyeena. So n'olw'ensonga eyo abooluganda twongera okuttaanya katuli kukudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo okusobola okugyawo omubi sitaani n'ekibi okukijjawo n'okukwata aboonoonyi abaajeema abaawulira kati nga bwe twogera okulabulwa eno maapu y'omuntu akkiriza obulokozi eno ttaala
eno mulungamya kino ekitabo ekitukuvu ne bwoba okisomye obulungi n'okkiriza nga tewali waze kubuulira Bayibuli oba ze okubuulira gospel okako omwoyo omutukuvu kasita ogoberera emitendera gye kyogedde. Sikugambye nti olema okugenda okukkiriza okuteekako emikono bakusabire, naye nga wabadde tewaliwo omuntu mulala yenna okugeza oli mu kkomera bakusibirayo oli omu, kino ekitabo osobola okukisoma n'olokoka n'oyatula kasobo kuba Bayibuli egamba nti era nebaza nnyo waliwo omuwuliriza omulungi yakomentingako nti kyova olaba omuntu akkiriza bukkiriza n'akamwa ke n'alokoka. Yali ayagala komentinga ku kiri kye nagamba nti ku nsi tekuli mulokole kituufu, era ku nsi tekuli mulokole wabula oyo akkiriza Kristo n'alokoka ng'ayatudde yalituuka mu ggulu n'alokoka ddala. N'olw'ensonga eyo twetegereza ebintu bino. Mukama waffe Yesu Kristo yali wa kisa nnyo gye ndi n'antegeeza nti oluvannyuma lw'ensi okuba ng'etwaliddwa mu New World Order, abantu nga bakunama, abantu nga bakola obwamalaaya, abantu nga batemula, emizimu nga gibambadde, nga bakola ebitasaana. Kati okugeza nga nabagamba nti katuli mu mulembe nga emizimu gifugira mu parliamenti, tuli mu mulembe ng'emizimu gifugira muzibayita leadership houses, nembagamba tuli mu mulembe ng'emizimu tusula najo mu nyumba, tuli najo ng'emizimu gibeera mu studio ne gifulumya obuyimba. Naye kati Yesu agenda kutuuka ekiseera nga omuntu asembyeyo okuwulira ekigambo kya Katonda amaze okkiwulira alyoke ate system ey'eggulu. So njagala gwampuliriza okitegeere nti waliwo system ey'ekizikiza eri mu kutambula kati ng'egobawo system ey'eggulu eyakka okuva mu ggulu ng'ebadde mu nsi ng'etambula ng'enokolayo abantu balokoke okudda eri Mukama. Kati ye sitaani eyo system gy'ali mu kulwanyisa, kyova olaba yasalawo n'akola kye bayita New World Order nga ajjawo Heavenly Order. Lwakuba nti kati bwe bakola kiri eyo topic eya New World Order tebakuwa nti eno Bayibuli eri mu system eya Heavenly Order. So kati nze nkubuulidde nga nze muwanguzi Jacob n'okubikulira okwampeebwa nti eno Bayibuli eri mu system ya Katonda ey'abantu okulokoka ne banyweza obulokovu ne balyoka bafa ne bagenda mu ggulu. So kino yemu ku map y'omuntu akkiriza. So sitaani ali mu kulwanyisa system ey'eggulu. Naye ekiseera kye kigenda kuggwayo bwe kinaba kiweddeyo nabagamba nti ajja kufuluma nga mu mubiri wa fuuti 13 nga ze naye nga atambulira mu kifaananyi eky'omusajja ajja okweyita Antichrist. Kati Antichrist oyo bw'anaabaawo alyoka akola ebyakola self-imposed, naye nga ebyo bya self-imposition activities zajja okukola zijja kuba ziruŋŋamiziddwa okuva emagombe nga sitaani omwoyo guli ogugwa ogw'ekiruyi gumaze okwambala ono Antichrist alyoka atambulire mu figa nga bamulaba mugulumivu musajja wa kiwago nene nga bamupima bagamba wa fuuti 9 nga likanyama bwe liti. So there is an evolving species of humans ku nsi. So mweyo period mwemugenda okulabira omusajja ajja okubanga wa fuuti 13 naye nga byayogera afaanananga Katonda azininga afaanananga Kristo yakola mukole bwe muti kugamba nga basindikamu ekintu ndabwe nga mufuuka agreeing people nga mukkiriza nga mulooza byabagamba bituufu. So ajja kujja wa fuuti 13 naye ajja kuba sitaani. Olumala nga bwafuna transition phase okugeza ayina ensi gy'ayagala okwerumbiranga ye nga mu mwoyo abumbulukuka n'aweza fuuti 21 kyekikula kye. Kati oyo omusajja oyo ajja okubanga ashifting emirundi ebiri kyovula tulinayo nekiri kye bayita shape shifter. Kati waliwo yagambye mbuze ntero commenting ebintu mbola okuba mbirabye ku TikTok oba ku YouTube nedda navayo nembagamba nti bino byonna ngenza okwogera nga Kristo yaŋŋamba olunaku lumoja kusituka onjulire ng'ebintu naawe omaze obyerabirako. So ekyomukisa buli ekize kibaawo ng'okugeza nayogerako ku kya DNA strand nti yaawe kiri combined mu mubiri gw'omuntu
Kristo yangamba nti Katonda temumwepankirako naye bwoba omunyooma asobola okuteeka ensi n'agikuteeramu n'ogiwulira osobola nagamba omwoyo wa Mukama nangamba nkusabire nsabe Katonda akuteeremu ensi eno ogiwulire ono asobola kati goli wano oyaya n'okumanya Katonda ofuna amagezi n'okumanyisibwa naye wali neibawo asaba kuwonya mwana we nga benabyogera ate ngenda okulingizayo nga neighbor ayina omwana omuyi nagamba eri wali abafa naye Katonda byonna ali mu bikola gwa kuyigiriza eri awaniridde byonna msabe abikuwe kati bwe nakimanya ne ngambo bwayi musajja oyo mumuleke wa amaanyi nentulika nenkaba n'amaziga kweyo session gye nakola n'emwoyo wa Katonda naye kyembadde nzijayo nti nayigirizibwa naye nga buli package empeebwa mu buli lunaku lwanjawulo kati we byampeebwanga nze ebiseera ebyo nga bomanyi omuntu eyakalaba kuba tulina enjogera egamba nti kyakayiga bw'aba akuba eŋŋoma n'omutwe atwalira kwa nti aba tamanyi akuba ate n'agira bw'ati n'agoberera byakuba kati nze nagezangako bigezesa mu bubi nga ngamba kati Katonda ffe waffe tumanye emizimu osanga na bino bye banjigiriza byabagwira mizimu naye omuzimu gwawa gwogenda ku muntu n'omusabira ekintu ne kiba ate nga ffe tumanye emizimu bakola emisoso n'osala omusaayi n'oyiira omuntu n'okola ki kubanga emizimu ginywa musaayi agenda okulanga bino byanjawulo so ekiseera ne kijja nga bamaze okuta ekisiyaga bamaze okutaba kibayita council law inagamba religious law mu kusooka nga bamaze okuta prostitution ne ebintu ebyenjawulo ne bijjanga bibaawo netandika okulaba computer eyogera nga abantu bebaka ku computer mufo kya the other sex entuufu gye baateekawo Katonda gye yateekawo byonna Kristo yabiŋŋamba emabega 2:13-14 kyovola banzija mbiri falingako ate bwe mba nkoze reference ku muntu kye yayogera nze mu mwoyo mba nkimanyi nti mwoyo yakiŋŋamba nti oli kiraba kyovola bane musumbalo era Mukama amuwa omukisa olunaku lwe yavaayo n'ayogera ebifaanana ne malayika bye yali aŋŋambye era naluli nakyogera so olwaleero bwe mba nkozeseza reference mba nkonye stamp mu point yaŋŋambibwa kwolwo olunaku nga bino tebinabaawo nti oliraba abantu aboogera ebintu nga byenkugambye olituuka ekiseera nga wonna weetooloddwa emizimu naawe ogiwulira natuuka ekiseera nga ne sitaani bwayogera muwulira era kyonna kibaweera mu bujulizi so kyovola bankola reference nembibaleetera nembategeeza nti mu mubiri gw'omuntu DNA eri nga naye bw'ogicalculatinga ofuna figure 26 nga ye figure ya Yahweh kati Yahweh ye Katonda era ekyomukisa olwo ne preach omulala abeera China yakyogera n'agamba nti bw'okwata Yahweh oyogeranga sa kitegeeza buli breath gy'okola obeera ogulumiza Yahweh oba okiraba naye mbategeeza nti omwoyo omulungamu bwe yali anjigiriza yaŋŋamba nti tozanyira Katonda kubanga ali buli wamu naye ekisinga abantu gye mwatondebwa mu kifaananyi kye ali mu mmwe kati munnange kyova olaba nayimira n'enkutegeeza nti DNA ey'omuntu bw'ogikebera n'ogyekenneenya bulungi mu diversified complex systems and tabulations ng'ozikoze olaba enamba eya 26 ngeri calculatable to a name referred to as Yahweh. So omuntu eyambuza akabuuzo akubwe katyo bwe kajjiramu. So twetegereze Yesu yaŋŋamba ku luno ye yeeyogerera era kwolwo olunaku mukyala wange oyo gwe nali nawasa mu by'okusaaga bwe twali tumaze okweteeza kubanga Kristo tannaba kwogera nasibira nabagamba ennaku 14 kati mwezi ennaku 14 ne mbagamba nga ndi entuntunu n'amenvu kati waliwo yakolayo comment n'agamba mbu yali mu kiwezi bw'aba yali mu kiwezi ate lwaki kati nsaba omukiwezi n'adduka lwaki mu kiwezi tagamba nti waayo ate kati nze yakuyigiriza ate lwaki ongoba oyo naye yeetereze si mu kiwezi omwoyo w'eggulu bw'omwogerera emirundi emingi nga oyogera ovvoola otuuka ekiseera ne wabawo ekikuswaza n'oswala so n'olwekyo twegendereze okuvvoola omwoyo so oyo omwoyo wa Mukama bwe yakka ku mukyala wange nange nenzigulwa amatu
era kyovola banatuka ekiseera nga Sitaani yagala kuwamba amatu gange nakibagamba mu video gye nabakolera. Sitaani we yali yagala okuwamba amatu gange kuba yali erabanga yadde ng'ebyomwoyo mbivuddeko kino Kristo kye yali ampadde Sitaani yagala okiwanyisa. Kati awe wava ekyo kuba nalina power ey'okuwulira nga mukyala wange alina power ey'okwolesa era ndakibagamba kola olunaku mwoyo wa Kristo yakka nempulira musisi ng'ajja nempulira ng'ebiwawaati ebibuutikidde we tuli bweshu nagenda okulya eddoboozi lyogera ng'akakondeere nga mukyala wange bw'ayogera nempuliza bwe nga bino nga byanjawulo nemugamba naye abantu abamu bakkako emizimu nemugamba ayogera amannyago nagamba nze omulokozi w'ensi eyayiwa omusaayi gwange ensi erokokere ku nze. Nambuuza golo za Sitaani esobola okweyogerako nga teyagala kugaziya bwakabaka bwayo konze nesirika. Kati byamala okwogera ne mugamba naye engeri gy'oyogeramu ng'oyogera ng'ekkondeere nze ngenda kutya. Omukazi n'addamu n'azibiriza n'asaba. Yasaba ebigambo bibiri nti Mukama kitange ndeka njogere nga omwana wo bw'ayagala okuwulira. Nagenda okulira omukyala normalize nze eddoboozi ne mubuuza ekibuuzo eki ne mugamba wano mu Uganda tumanyi nti omwoyo omubi oba omwoyo omuzimu bwe guba gwogerera ku muntu gwe gukola enkola ey'okwogerera ku muntu. Naŋŋamba nti weerabidde Baraka eyakangako omwoyo wa Mukama n'alagula, weerabidde bannabbi n'ayogera Yeremiya baani. Kati ko olunaku lwe natuuka ekiseera nenzikakkana ne ndyoka nyaniriza omwoyo omutukuvu. Kati olunaku olwokubiri ne bandaga akabonero akandaga ebintu era kino kyekyandeeseza akatabo kano olwali tuteekawo practical. Kola olunaku oyo omwoyo omutukuvu nange lwe yannyambala nakola enamba zino ne zimala ne zibumbujja omuliro. Era bwe wabaayo eyo omuntu zino enamba ngenda zibalaga naye ngenda kukola enamba nga 3. Enamba emu yakula bweti eyampeebwa ku olwo olunaku. Endala yakula bweti. Endala waliwo endala yali yakula mbweti. Oziraba enamba zino abaziraba muziraba soda ozirabye enamba zino zaali enamba 11 ngazeddamu era nzirina wabula nze mbujje bwenti nti enamba zino naziwandiika nga kwolwo olunaku nali ndowoozezza ku bakazi ne zijja omuliro. Enamba ziri ku ssimu just natutaaka kisaka eyo fomu we nabiwandiika nenzikola ki nenzirikodinga nemala nenzikuba akafaananyi era kenjagala okulaga omwana soda otegeera ebigenda mu maaso. Ojja kasindikira Dani akabateereko. Naye kasoke nkakulageko wano. Ojja kwewuunya ebintu nti byenjogera seejulira nzekka. Asubire Mukama akanguye kafune. Ziraba enamba ezo akuba nti wano nalina akawandiikako ze nalina akalabako bwe zityo bwe zaakula. Eno just plus ye Kristo kati ye 12 nalina weebwa symbols 10 then eye 13 ye yakatonda ye yali agambye njajji musaba ajja kumbulira mu ddoboozi. Wano ndabange ziri ku kisenge. Zaali ku lupapula wano zaali ku kisenge wano. Kati zino nazikopola ku lupapula olwo nali nwanagana n'amasitaani gali agali gannumba. Oba kiraba kana akantu njaka kuweereza kategeeza kyo. Kakati munange buno bweyamo bwange kwolwo olunaku bwe nakola nga neegayirira Katonda assa omwoyo w'omutukuvu munze. Kakati bwe namala okusaba omwoyo omutukuvu nempeebwa omubiri nga munda mu mwoyo bwe mba nziruka emisindo banga nkola emirimu mu mwoyo nga ndi wa bbulu. Nga nerabanga munze mulimu amaanyi nga ga bbulu. Kyokanga mu kusooka bwe nali njogera bwogezi ne Kristo nali nerabanga nyambadde kanzu njeru mu mwoyo nene ntuka ekiseera nga ne kanzu ejjudde amaanyi etuka ekiseera neefuuka ya bbulu bweti papo something eri so beautiful. Naye oluvannyuma lw'okuwandiika gana zino symbols
nafuna amaanyi lwero lwe nabagamba nti nasabirako omusajja bwe bali bayita John naawona okusanyalala naye lwaki byonna mbikujjiddeyo otegeere nti omuntu eyatuuka okuyitibwa Sitaani yali emulabi nga aliko ekyenjawulo kati byebimu ku bino byenkujjirayo era kano nja kakuweereza nga kali fuulu n'olw'ensonga eyo nti Sitaani bwe yali agala okunziba ng'ate omwoyo w'eggulu yali ayogera nange bye bino yaŋŋamba ntegeeze ensi nti Sitaani ono ng'amaze okulabika mu nsi nga wafuuti 21 wajja tuuka ekiseera watonye enkuba naye ng'eyo enkuba tennaba kutonnya wajja sooka kubeerawo nga enjala enyingi gye bayita general family goba global family wabeerewo diseases global pandemic ebirwadde bitategeereka ate mu mazima ebirwadde bize bikola ki bibaawo enjala abo ebiseera bisinga mugiwulira waliwo n'enjala yaluma South Sudan ne mu bayindi eyo so nebirala naŋŋamba ojja kulaba ebintu ebitategeera ensi ejja kukyuka baleete amagezi g'ensi mu buli kintu bajjewo amagezi ga Katonda kaakati awo wewajjiramu kiri ekya artificial intelligence agenza okulaba ezze nfudde olwo jjukira fenafena twejjukire mu 2013 ne 14 twali tetulinawo system ne kano ka Meta AI tekaaliwo nazine essimu ez'ebbeeyi tezaaliwo naye because of evolution of science and knowledge abantu bagenze basuula Katonda kyokka ekyewuunyisa nga Kristo naye yabikola ki yabiŋŋamba ne mbagamba nti ze yali ampadde amaanyi nga ga masannyalaze kubanga Kristo ayina omuliro gwe guba kubanga amasannyalaze kati olw'okunjagala kuli kwe kutandika okulaba mu mwoyo nga njakanga bbulu nga njaka amasannyalaze kati eyo na lwaki nkikujjiddeyo otegeere ani yali agenda okuwambibwa Sitaani era ne bwe yali afaanana naye Kristo n'antegeeza nti ogenda kulaba enjala era obategeeze bonna abali mu nsi babeere nga beeteekateeka wabula oyo yenna n'aba ayina erinnya lyange nga yakkiriza Kristo kubanga yaŋŋamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu era teryaligenda mu ggulu okuggyako ng'ayise mu nze neesirika ebijja mpolampola ebisiyaga bibaddewo abantu batanze okwetemula biki okwewalana bwamalaaya bintu bingi neŋŋamba leero nfudde so agamba nti tegeeza abantu bange beeteeketeeke oyo omulabe bw'anaabazze nga wafuuti 13 mu mubiri temumugobereranga tebakugambanga nti Yesu kubanga ajja kujja atuuka ekiseera akole self-imposed Jesus-fying image Jesus-fying kitegeeza yeefudde Yesu kati we munalaba nga waliwo abeera agamba nti mu South Sudan waliyo Yesu temukikkiriza si yeye n'abagamba nti we munawulira nti mu nnyanja waliyo Yesu si yeye n'agamba nti bagenda kujjawo ebintu bibabuzeebuze n'abategeera abaalondebwa nammwe mugoberere kaakati awo we natandikira okuwulira ebikwatagana ne Illuminati we natandikira okuwulira emisambwa egiwasiza abantu abawasiza emisambwa kati lumu tuba tuli awo nga nzija nfuna esimu kuzo yali bweti nga mbuuza akantu kalika AI kalika ka computer akabeera ku simu bwe kambunziramu ebibuuzo ne ngamba kati sebonzo omuntu ate njogera n'ekyuma kwe kujjukira Kristo kye yakola ki kye yaŋŋamba nti nze bwe Mukama Katonda bw'anaabanzikiriza nja kudda naye nga missioni oba enteekateeka ejja kuba yakutwala buli akkiriza nti Yesu ye mulokozi wange tino naye sijja kutwala ababadde bagoberera ebitali Yesu Kristo ow'omu Nazaaleesi manyi ba Yesu bangi nangamba nti oyo omulabe bw'anaaba atambudde agenda kuwabya bangi era agenda kuŋŋaanya ejje lingi era tunoozobiraba kati ebisinga omulokole bw'ayogera bagamba tategeera musiru mulalu ate mulimu n'amagye ag'abaana abali munda mu bulokole nga bannabbi b'obulimba abalimba ababbi n'omuntu agira mu kifaananyi kya Kristo n'akubba n'akuggyako obululu n'amala n'agenda so n'olwekyo ebimu ku ebyo bye bize bibaawo era bye bimpadde n'obuvumu okusigala nga njogera Kristo n'aŋŋamba nti enjala enaaba emaze okuluma abantu batuuke ekiseera beetamwe bakoowe nono nabbi w'obulimba ng'amaze obbalimba babuze awo walyoke wajja empewo ennyingi walyoke wajja musisi ajja okwabuluzaamu n'ensi
walyoke wajje ebbugumu lingi awo oluvannyuma ebbugumu eryo nga liwedde wajja tonnya enkuba yejja kuba eno nomoraini ago ge maziga gaabo ababadde bakaabira ku nsi olw'obulumi bwabo abalimu ensigo ya sitaani obbabonyaabonya n'amaziga Yesu ge yakaaba kola olunaku ensi lwerigalabako ensi yonna ejja kujjula amazzi nga kumpi galinga ga millimeters eziwerera ddala ezikoze n'amataba naye nga mu America bagalina mu Uganda wegali Nigeria amazzi mwegali ng'ensi yonna ejjudde amazzi nga ebajjukiza nti Kristo Katonda yanyiiga n'asaanyaawo ensi n'amazzi ate era n'amaziga ga mutabani we nagwo ne gayiikira ensi eno naye ne mugaana okukyuka enkuba ejja kutonyera okumala olunaku lulamba ejatandika ku makya then ewunzike eba emala okuwunzika bweti watonye enkuba ey'omusaayi nga myufu ejja kuba gye bayita nga bolaba blood rain nga ensi yonna wotula mu bwengulu olaba nkuba myufu etonya cheke ng'egoberera eri eyatonya olunaku olulamba omusaayi gulyoke gwanjaale mu nsi nga Katonda abajjukiza nti omwana wange namubaweereza ku nsi ne mujeema ne mumutta n'omutta n'ayiwa omusaayi gwe naye ensi yalokolwa oba ensi egenda kulokolwa olw'omusaayi gwa Yesu ogwayika ku nsi eno ey'abalamu eyo enkuba egenda kutonyera olunaku lulamba muba muli awo America beebuuza oluzeni ono nalukalala gwenkugambye atandika okwekalakasiza mu bagezigezi kakati ffe bannasayansi there is a global problem batandika okubabuzabulizaawo kumbe kaseera kansi ya luvannyuma ng'ensi egenda kukola ki kugalwawo oluvannyuma olunaku olwokubiri nga luwedde ku lunaku olwokusatu ku makya 12 enkuba enjeru etonye Milky Rain egenda kuba njeru nga ako kabonero akalaga nti oluvannyuma omwoyo wa Mukama yamaamira ensi era Katonda has come back to purify the earth. Ensi egenda kuba eri purified oluvannyuma lwa Katonda okukomawo nga amaze okusala omusango awe wagenda okutuuka ekiseera nga abafu abafiira mu Kristo basitulibwayo ne batwalibwa mu maaso ga Mukama naye nga tebanaba kutwalibwa bajja sooka kukwata sitaani mwennyini mu kikula kye ziri fuuti ziri zinabagambye 23 asooka akwatibwe Kristo mwennyini nga yamukwata naye nga wakati awo wajja bangawo wakati w'ekirungi n'ekibi era ne mu Bible batugamba battle between good and evil naye abamu balowooza the battle between good and evil kyekyo ekibeera munda mu muntu ng'omuntu alowooza nkola obubi nkola obulungi no it's not only that wajja bawo battle nga buno ogamba nti Kristo olwokuba ayina abagoberezi kati nga mwana soda nange n'abalala abatula nti Yesu Kristo ye mulokozi wange nga balwanagana n'amasitaani naye ekiseera kigenda kujja ng'omuzimu gujja gutambula ne gwambala soda we kasobera nga tolina linnya lya Yesu muggwe ne lulina kibagamba so twegendereze kati kola olunaku nga batulwanagana oyo yenna n'abanywezeza Kristo n'okumanya ekigambo kino ng'okiina mu mutima gwo awo lwojja okusobola okuyita mu lutalo olwo oluwangule Kristo bw'anaamala akwate sitaani amutwale mu maaso ga Katonda nga batuuse wali ku mmeeza etegekeddwa obulungi omanyi Katonda ebyo bya order sitaani bamusembezeewo ye tebagenda namubuuza bibuuzo bingi wabula ajja kuba asongako busonzi nga bamugamba Dennis omumanyi ekirala kinjagala okwongerezaako ku mannya mu ggulu bajja kuba bakuyita erinnya Katonda lye yakuwa okuyita mu kitaawo oba ontegedde bulungi kyova olaba yatuwa etteeka erigamba nti otyanga kitaawo n'ennyoko yali ategeeza nti oyo yavaako ensigo ekumanyisa mu ggulu olw'erinnya lyakuwadde naye eryo erinnya libikkulirwa mwoyo w'eggulu abeera mwoyo mutukuvu yabikkula erinnya eri omuntu naye lwakuba bino bwe mbyogera balowooza byakusaaga si byakusaaga
buli kyofuna ne kikwata erinnya obeera oweereddwa power ekituuma. Kati n'olwekyo bajja kuba bakuyita erinnya lyo katugeze nti Jacob omumanyi. Jacob oyo simuulirangako ate nga ye Kristo bw'ajja agamba oyo ali wano. Okitegedde? Kati bwe bakuyita nga babikula ekitabo. Ekitabo kijja kubaamu omusango gwa Jacob ng'omusango munene bwe guti. Omanyi omusango gwe balambulula nga guva wano mpaka nga bw'ogamba oba Sudaani. Olupapula. Bawandiika olukalala yabba yatta yanyiiga yasobya yakolaba kimu ku kimu ate bakikuleetera n'oddamu kimu ku kimu kubanga gwe yabikola. So kitegeeza buli ali ku nsi weegendereze byokola kubanga kwolwo olunaku bagenda kusalira omusango lwaki wawulira bye wawulira, bagenda kusalira omusango lwaki walaba bye walaba, bagenda kusalira omusango lwaki wakola bye wakola, bagenda kusalira omusango lwaki walowooza bye walowooza. Olunaku bwe lutuuka nga bayise nti Jacob come forward n'ojja jjukira Kristo ali ku guno omukono ogwa ddyo naye ng'ate mwaka kaseera yali in charge is the king of kings kwolwo obwa kingship ye wejja okulaga ng'alyoka Sitaani jjukira yo already yamuwangula era nawali ajja kuba muwangule ng'agamba bugambi nti ono simumanyi tinga twakola ekyo wekijjiramu kiri kye yagamba nti bangi balijja. Kati mu kugamba ekyo alivayo n'agamba nti nze Kolebu nti nazimbe kanisa ebunnamwaya era nagobanga emizimu nga Kristo amugamba sikumanyi. So n'olw'ensonga eyo omusango gwe nkugambye bagenda okusala ogenda kuba munene. So twegendereze byonna bye tukola wabule ogwo n'omusango okukendeera guleme kuba munene kuggwe bwe gutyo oyina kukkiriza erinnya lya Yesu ng'omulokozi wo. Buli lwogira bwoti ne wabaawo ensobi gye wakola naye najenenyanga mu linnya lya Yesu. Okitegedde? Omwana soda ngawe kubanga oyina amannya g'eggulu si gwe mwana soda naye gundi gwe Joseph ndawula eri mu ggulu teririyo amannya galiko the call of the demons tegaliyo mu ggulu. Amannya g'ebyobuwangwa mu ggulu tegaliyo. Kati we bakuyita erinnya lyo ng'oyogera kiwayogera nti wano nga tulaba weegomba omuwala lwaki wamwegomba nakemerwa you give reason. Bwe wakemebwa wakolawo ki bw'oba teweenenya ng'awo ako kakuba nga baleeta olupapula olulala bayita ekigambo bayita activity endala. So until you reason with God's kind of judgment gy'ataddewo mwaka akaseera tojja kulokoka. Naye okulokoka kw'omuntu yenna kwaka akaseera aka judgment kwe kukubuuza ebibuuzo kinnakimu n'oba ng'osobodde obiddamu naye ng'okusinga kwa byonna okuddamu ebibuuzo by'eggulu kulina okubaako nti nakiwuliranga ne neenenya mu linnya lya Yesu. Naye awatali ekyo bajagamba nti nawulira okutemula n'okirowooza tewali awo ne kisigala nga weekiri kibanja. Okitegedde? Kubanga omusaayi gwonna gubeera gubanja lwaki wagutta. So n'olw'ensonga eyo tugenda kumaliriza nti abantu bwe babeera bamaze okukkirizibwa nti mbutuufu ebikolwa byakoze yakola yalowooza yawulira buli okuwulira kw'owulidde kulina kuba kutukuvu. Bw'owulira obubi weenenye mu linnya lya Yesu. Okulaba kw'olabye kulina kuba kutukuvu. Bw'olaba obubi weenenye mu linnya lya Yesu. Okukola kulina kuba kutukuvu. Bw'okola obubi weenenye mu linnya lya Yesu. Okulowooza kulina kuba kutukuvu. Bw'olowooza obubi weenenye mu linnya lya Yesu. Wabula nga nfundikira akanyomera ako sooka owulirize. Waliwo seconds ziri ze ngenda okwogerako bana bagambe nti waliwo njo tuka kiseera nga nabyenyigamuko. Waliwo seconds ziri z'oweebwa nga eyenkomerero tinaba kutuuka. Kati okugeza nga Jacob abadde atambula n'afa. Nfunda seconds 10 okwanjululwa emirimu gyange ku nsi. Ekyo nakyo omwoyo yakintegeeza era nkireese. Ofuna seconds 10 mu nsi ey'omwoyo zibeera ennaku 15. Mu nsi ey'omwoyo zibeera ennaku 15 nga olagibwa bwe wazaalibwa
ne bye wali oyi atonna bakufa then olagibwa bye waba oluvanyuma lw'okutegeera ng'ofunye amagezi ag'okwawula ekibi ku kirungi oluvanyuma olagibwa bye wayogera buli bulamu bwonna nga bw'obadde kati Kristo bw'abikwanjulira n'obanga oze oli okay with the blood of Jesus ng'agubadde gujja gukulongoosa ng'alyoka agamba welcome humble servant to my father's house. Okay. Naye Kristo bw'abikulaga n'obanga toyita nga oba oyimirizibwa awali mizaani kubanga bandaga ekyo ekibaafu eky'omuliro oba ebikolwa by'omuntu bitinta mu bbaafu emyufu nga n'okubimba bibimba olwo baali bandaga byange ebikolwa ebibi biba bibumbujja omuliro kati ekyo ekibaafu ebikolwa byo bwe bigendamu kasita kibooga bwe kiti amazzi ebikolwa ne biyiika ku ttaka kitegeeza ogenze mu magombe okitegedde. So ezo seconds 15 either za muntu ono eyawulirako nti Yesu Kristo alokola awonya bwe waba yakkiriza nti ye nalokoka ogenda mu ggulu naye bw'owulira mu ezo seconds 15 ng'olwo oli mu transition phase ya dying bw'owuliriza mu eyo phase nga baakubuliranga enjiri n'ogamba abalokole bantama babbi batemu biki saagala buloko temumbulira Yesu wammwe Kristo agamba ate kati munaye muganda wange wano baakubulira enjiri wagaana kati tukoze tutya gw'osuubira ki nga malayika y'ekizikiza ejja muve ku muntu waffe nga bakwata nga Kristo agamba waaye genda munaye baakubulira enjiri uyo Jacob yali ayogera ku Yesu gwe wagambanga byantama agamba mulalu mwezo seconds 10 meka zibere nako 10 mu nsi ey'omwoyo seconds zikola ku muntu abadde omujemu totally nga ye naturally is arrogant, proud, selfish oyo ye kweyo phase omuzimu gubeerawo wali nga gumulinze the dark angel gubeerawo wali nga gumulinze omutwale wa Sitaani era Sitaani abeera eringa eng'ombe yemuyita gwe maaka mu ggulu eng'ombe ya Sitaani ebeeyitaani omujemu beba abantu wabula era ezo seconds zikolera ku muntu anagenda mu ggulu nga mwana yazaalibwa n'afa mu phase nga tannaba kwetegeera oba okitegedde oba omuntu afudde nga enjiri tagiwulirangako ey'okulokoka oyo y'oli kubali Kristo Katonda baakyalinze bamale okuwulira ku njiri alyoka aleete enkomerero okitegedde. So kwabo oyo bwafa naye aweebwa ezo seconds kasita agamba nze sina kye nawulira ebikwatako muganda wange nga Kristo amugamba kale yitawo kitaffe kyanaayogera oyo kasita amusongera ku mukono ogwa ddyo oyo manya alokose. Naye mbategeeza ebintu bino omuntu afa kasita akaguwa kakukwata n'obanga Kristo byakutaddemu olukiiko lwe mugenzeemu nga muli babiri kubanga buli muntu yenna afudde asooka mu lukiiko ne Kristo mu ggulu nabagamba ngenda bategeeza buli kyama nga bwe kyaŋŋambibwa gw'olokoke oba tolokoka. Kati omuntu yenna nga tonnaba kufa otegekebwa okutambula olugendo lw'ebintu bibiri otegekebwa okugenda mu ggulu oba otegekebwa okugenda mu magombe. Amagombe yensi gye nabagamba luli awakasukibwa kasasiro ne mbategeeza nti kasasiro gwe mwoyo gw'omuntu ogujeemye ne gufa nga tegumanyi nti noba Kristo alokola awonya oba nga gwawulirako ku Kristo ne gugwa ne gubivaako gufuuka kasasiro. Kati kasasiro yenna awamu ne Sitaani yava okuva mu ggulu eyagwa bikasukibwa mu magombe. Amagombe ly'eggulu erisooka ensi y'abalamu gye tuliko igwe nange okuli ab'omusaayi bamubiri n'omusaayi ly'eggulu eryokubiri okutuuka mu nsi ey'omumagombe kuliko omulyango w'oyitira okke ate okutuuka mu ggulu lino eryaffe era waliyo omulyango oguvaayo n'otuuka mu eno ensi. Lwaki? Emizimu wegiyitira okujja ku nsi bw'oba ofudde malayika y'ekizikiza weeyitira ng'ekujja wano ekutwala mu magombe okitegedde. Then waliwo eggulu eryokusatu okutuula emyoyo
egikyalindirira okunonebwa Kristo. Muntegedde? Wano bwe tubeera ku nsi ng'obadde ofudde malayika yeekunona eyeekubeerako inagamba your guardian angel. Era ku olunaku mbategeeza nti kweri eggulu eryokusatu kwe kuteekebwa ogwo omwoyo ogulinze Kristo asobole okuguyisa mu ffeezi alyoka atuuke okulaba nti emmeeza kwagenda okutegeezebwa buli kimu agwanidde oba tagwanidde. Ku ggulu eryokuna bw'ova ku ggulu eryokusatu ogenda ku ggulu eryokuna. Eggulu eryokuna kwe kuli abasajja nga betuyita abalongoofu betuyita nga abasobola okunaaba mu musaayi gwa Yesu ne balyoka babeera nga batuulawo. Ate ne ku ggulu eryokusatu kuliko bamalayika abakuuma bano baki abalongoofu nga okugeza okubatendinga okusharinga nabo okubasapootinga in any way. Okitegedde? Then ku ggulu eryokuna ku ggulu eryokutaano kwe kuli bakerubi abo abakuuma eggulu. Oba okitegedde? Bwe wabeerawo obuzibu ku nsi be bawerekera guardian angel, oba bwe wabeerawo obuzibu ku nsi gwe kwoli be bawerekera messenger angel. Muntegedde abooluganda? Haleluya. Then ku ggulu ery'omukaaga kwe kubeera Yesu Kristo gy'alindira abantu abava ku nsi okubatuusa eri Katonda nga bw'ogamba okubanjula, oba gy'abalindira bakole discussion ku kitabo kiri ekikwata ku bulamu bwabwe. Era kyova olaba omulokole yenna bw'oba olokose ogamba nti ayi Katonda wange nkwegayiridde kwata erinnya lyange olijje mu kitabo ky'abafu, era gattako na kano olijje mu kitabo ky'abo abali mu magombe oba bagenda mu magombe. Okwate erinnya lyange oliteeke mu kitabo eky'abalamu oba aba bagenda mu ggulu. Awo nga kwe kusaba omuntu akkiriza Kristo kw'alina okukola. Then ku ggulu ery'omusanvu kwe kutuula Katonda. So Kristo yabagamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Kati ku ggulu ery'omukaaga we wali ekkubo ate wabeerawo Yesu. Wabula okuyita mu ago gonna ezo enzigi ez'eggulu ezo ze mbasomedde ng'onaatuuka eri Katonda otandikira kweno ensi eyambadde ensi eno ey'abalamu kw'oyambalira omubiri n'oyatula Yesu Kristo n'otambula n'omusaayi gwe buli lunaku paka lw'ofa. Bwe kitakolebwa wabeerawo chances nti tojja kgenda mu ggulu. Singa tumaliriza bwawunzike osanga tukwate ekirala. N'olw'ensonga eyo mbadde nsaba buli alina kye tuyita akabuzeemu ebiseera bijja kulabika era tujja kudda. Naye mbadde nsaba nyongere okuttaanyaamuko ku babadde balinamu okwemulugunya okugeza nga owa DNA nakizeemu n'enkutegeeza nti kyampeebwa n'enkikozesa ng'ekyokulabirako. Naye ky'obeera omanya Katonda ali mu buli kimu, ate ffe abantu tuli mu kifaananyi kya Katonda, kitegeeza ali mu ffe. So mba mutuufu okutegeeza nti ali mu DNA eyo. Bawe namba y'essimu oli bw'aba alina kyeyemulugunya akube. Ekirala New World Order ye system egenda obbasuula yerimu kye bayita artificial intelligence ne system etambuza sitaani okuyitira mu Antichrist. So New World Order, it is a big system naye yakolebwa ng'erina hidden agendas ezigenda okusuula abantu. So mwegendereze ebikolebwa okuyita mu misono, mu nnyimba, mu bizimbiddwa ng'amamotoka, ennyonyi, okwagala obugagga ne ssente ne power bireme okubasuula okubalemesa okgenda mu ggulu. So olwaleero bw'oba olinayo ekibuuzo kyonna mbadde nsaba ontuukirire ng'oyita ku namba ya Airtel 0703 88 53 19. Naye mbadde nsaba nkutegeeze nti ate era nkuyita mu lukuŋŋaana gye luli nga 28 omwezi guno ogwokuna mu kabuga k'entuusi esembabule. Era tugenda kuba n'omutwe ogw'okunyweza obumu mu kukkiriziganya mu bulokole mu makanisa. Ffe tugenda kuzza obujja obumu
tusobole okuweereza Kristo mu mwoyo ogumu. Wabula bwabeerayo ayina okugeza nga support yonna, osooka kumpeerezaako ku WhatsApp nenkuwa details kweyo namba gye nkuwadde eya 0703885319 nga amanya nsigadde ndi omuweereza wa Mukama Muwanguzi Jacob, era nga mbaagala nnyo, mbasabidde emirembe gibabeereko egya Mukama waffe Yesu Kristo. Byonna nzikiriza nti byenjogedde mazima. Amen. Wow, katambi kawadde kawanvumuuko naye nga kyemmanya bw'oba okagoberedde olina kyofunyeemu. Oba olina kyotategedde bulungi, comment section eramule n'ennamba y'essimu. For now, Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Bye. Export TV to the world.